Ebbula ly'amatendekero agali ku mutindo kye kimu ku bizibu ebiremesezza omuzannyo gw'omupiira okulaakulana wano mu ggwanga, era abaana abawerako balemereddwa okuzuula ebitone byabwe. Kino kye kyawaliza eriko omuzannyo KCCFC ne ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Mujibu Kasula okutandika ettendekero lya Purine Soccer Academy, era liiza litendeka abazannyi ng'abawerako bafunye kiraabu ne batandika okuzannya omupiira ogw'ensimbi wano munda mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, era bano kuliko Fahadi Bayo, Bright Anukanu, Nurdin Bunjo, Alpha Sali, Rogers Mato n'abazannyi abalala. Amusambi w'omupiira wemba mu training just football skills nga temumuwadde life skills struggling okuzannya omupiira kuba waliwo ebintu ebitali bya mupiira ate ng'omuzannyi abyetaaga okuzannya omupiira, ebintu nga discipline, ebintu nga endya, ebintu nga okubeera ne values, ebintu nga mindset. Mujibu Kasula agamba amatendekero nga lino ga mugaso nnyo mu kuzuula ebitone bya musaayi muto, era akubiriza FUFA okutandikawo ettendekero ery'eggwanga lyonna. FUFA erina tukulembera n'ekola curriculum eyo nga egayidinga ffenna abali mu youth football kubanga tubangula emibiri naye nga tubangula n'obwongo, abaana tubawe weapons oba tools ze basobola okukozesa okuzannya omupiira gwabwe. Bino abyogedde ku mukolo Purine bwe badde etandika okutendeka abazannyi okubeera mu buli luwummula kusomera Homestead ne Gayaza. Naye kati wano mu Africa naddala wano ewaffe e Uganda tutraininga nnyo mu kisaawe byokka eby'omu kisaawe. Kati omuzannyi agenda okutambulako okugenda mu level eziddako nga bino ebitali bya mu kisaawe ate bye bimulemesa. Talina bugumiikiriza, tamanyi kukolagana ne banne, tamanyi nti omupiira kwewaayo yalowooza masanyu, tamanyi nti sente yesinzifunye naye omulimu gukyagenda mu maaso. Twogedde ku ku bazannyi abakwetabyemu ne batubuulira bye basuubira. Okusinziira kampu ewedde yali ya mugaso kufa abasambi abali wano eno. Tweyongerako ebintu bingi nga discipline, okubeerako wano eno kasaawe, twayiga ebintu bingi okusinziira ku ngeri gye tubeeramu ewabweru. I just want to improve on my skills on the pitch and want to interact with more players that are coming around. Owaswa James Segawa, BBS Telefina, Gamboze.